kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Akaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omugumu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire era tusiriikirire nga tumanyi nti Katonda ali wamu naffe kaakano. Ffenna awamu esaala eno, Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyamu okuva mu makubo g'endiga Ssuula, tulowooza nnyo okulowooza ku butubulo bw'omutima gwaffe, tugaana okuwulira amateeka agamu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanidde okukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuddiremu abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, okusaasira abantu baffe olunaku webazaawuneredde nga bw'osuubiza abantu bonna bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere ku bwoyo okutanula ebyokwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu lisinzizibwe. Amiina. Otuwe tukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa, ffe abantu bo abakwesiga, okusonyiyibwa n'emirembe, tulongoosebwe ebibi byaffe byonna, tulyoke tukuweerezenga n'omutima omutumirevu gwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna awamu Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo lisinzibwe. Oyagala kutugamusi okukolebwa Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kitabo kya nnabbi Isaaya ssuula essuula ya 88 okutandika kaakano n'enjiro ya 20. Isaaya ssuula 48 okutandika n'olunyiriri lwa 20. Mufulume mu Babulooni, mudduke Abakaludaaya, mubuulire mwogere kino kirange n'okutuusa enkomerero y'ensi n'eddoboozi ery'okuyimba. Mwogere nti Mukama annudde omuweereza we Yakobo. So tebaalumwa nnyonta bwe yabayisa mu malungu, yabakulukusiza amazzi mu lwazi, era yayasa n'olwazi amazzi ne gakiiriza. Tewali mirembe eri ababi, bw'ayogera Mukama. Kitundu kikomera. Kiyimbe oluyimba lwaffe olukube.
Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Bakolinso abasooka essula 12 nga tutandikira ku nnyo 2. Kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi, n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi bw'omubiri gumu. Era ne Kristo bw'atyo, kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu, oba Abayudaaya, oba Abayonaani, oba baddu, oba baddembe, ffenna ne tunywesebwa mu mwoyo omu. Kubanga n'omubiri si kitundu kimu, naye bingi. Ekigere bwe kyogera nti kubanga siri mukono siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekibeera kitali kya ku mubiri. Era okutu bwe kwogera nti kubanga siri liiso siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekubeera okutali kwa ku mubiri. Omubiri gwonna singa liiso okuwulira kwandibaddewo, gwonna singa kuwulira okuwunyiriza kwandibaddewo. Naye kaakano Katonda yassaawo ebitundu buli kinnakimu mu mubiri nga bwe yayagala. Era byonna singa kyali kitundu kimu, omubiri gwandibaddewo. Naye kaakano ebitundu biri bingi, naye omubiri gumu. N'eriiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga, oba nate omutwe okugamba ebigere nti mwe sibeetaaga. Naye ekisinga ennyo ebitundu bino eby'omubiri ebirowoozebwako okubeera ebinafu byetaagibwa. N'ebyo by'oku mubiri bye tulowooza obutaba na kitiibwa nnyo, bye twambaza ekitiibwa ekisinga obungi. N'ebitundu byaffe ebitali birungi bye bisinga okubeera n'obulungi. Naye ebirungi byaffe tebyetaaga, naye Katonda yagattira ddala wamu omubiri, ekitundu ekyabulako ng'akiwa ekitiibwa ekisinga obungi. Walemenga okubeera okwawula mu mubiri, naye ebitundu byamaganenga bumu byokka na byokka. Era ekitundu ekimu bwe kibonaabona, ebitundu byonna bibonerera wamu nakyo. Oba ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa, ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Naye bwe muli mubiri gwa Kristo n'ebitundu byagwo, buli muntu n'ebitundu byagwo buli muntu. Era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala, okusooka abatume, abookubiri bannabbi, abookusatu bayigiriza, nate ebyamagero, nate ebirabo eby'okumonyanga, abayambi, abafuga, engeri z'ennimi, bonna batume, bonna bannabbi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ebirabo eby'okuwonyanga, bonna boogera ennimi, bonna beetegeeza. Naye mwegobenga ebirabo ebisinga obukulu, mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, era mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi. Ekitundu kyaffe ekikolyamu. Nawe tukimanyi nti tuli mu biseera eby'enkyukakyuka. Omubuulizi waffe owaleero ye Alex Mukyala, naye olw'okusomako ne bye bamuweereza tasobodde kubeera wano. Tunaafuna kubeera naye anaabuulira nga ali gy'ali, tusobole nti tekinologiya anaasobola kumutiikirira. Naye nga tetunnaba kuwulira kubuulira kwaffe, tuyimbe oluyimba olwokusatu.
nsaba okubanga nsobodde okubeegattako wadde siri mu kkanisa olw'engeri nga bwe bakyanjudde ekkanisa gye bamusindika okuweererezaamu nga mu kusoma kwange tubeera ne saaviisi etandika 11:00. Bwe nakyogerako ekyokusiga mu Luganda naŋŋamba mmale kusooka kufuna bbaluwa. Kale mutusabire okulaba ekintu ekyo tunaaba tukola ki tukigenda nakyo mu maaso. Tutandika 11:00 kati nina okubaayo. Kale naye neebaza olw'ekiseera kino okubanga nze nsobodde nate okuba nga mbeegattako era n'okugabana nammwe ekigambo olunaku lwa leero. Kale tusabe. Taata omulungi, tujja mu maaso go okusooka byonna nga tukwebaza olw'ekiseera ky'otuwadde okuba nga sobodde okuŋŋaana ku ssaawa lunaku lwa leero ku ssaawa 9 kuno. Taata omulungi, tukuyita ojje wakati waffe otuule emitima gyaffe Mukama. Buli muntu yenna wonna waali, abali wano, abali mu kkanisa, abali mu maka gaabwe, abali mu nsi endala zonna nga banaasobola okuwulira saaviisi eno, Mukama tukuyita osobole okutuula nabo. Tusaba ojje ogabaneko naffe ekigambo kyo. Era Mukama tusobole okwawukana olunaku lwa leero nga waliwo enjawulo mu mitima gyaffe ku nsonga ekwatagana n'eggwanga lyaffe Uganda. Mukama nga tweyuzizza mu bintu bingi, naye tukusaba Mukama nga tujjukira emyaka 57 ojje wakati waffe mu kigambo ekigenda okwogera okifeeko amafuta go Mukama, kisobole okuba nga kituzimba okuba nga twegatta era nga tukolera wamu nga bannayuganda. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Bano ensaasira bonna ababadde abafunyemu ebizibu mu kiseera kino, ate neebaza n'abo bonna abafunye ebirungi mu kiseera kino. Mukama tumwebaza olw'ekyo. Olunaku lwa leero tuba tutunuulira Uganda ng'eggwanga nga mu kyo tukijja ku musingi gwe twandiise ogwa independence, okuba nga twava ku mafuzi ag'abatwale ne twetongola ne tusajja ne tubeera nga tukuze era nga tufuuse ensi eyeetwala era eri independent nga yeeyimirizaawo mu byonna. Ekintu ekyo bw'okitunuulira kigazi, twebuuze twakyuka mu bigambo tusobola okweyimirizaawo ng'eggwanga oba tetusobola. Naye olunaku lwa leero nfunye ekitundu kino essaawa 7 bwe nakifunye, naye okutandika okufuna ekirowoozo ku kiteŋŋenda okwogerako nsinze okutandika okukizimba ku ssaawa 7 olunaku lwa leero. Naye we ngenze okusoma ekitundu naye ndaba ng'ekitundu kigwira ddala ku mulamwa Uganda gwekola ki gwetambulirako. Naye nga ntandika na Isaaya essula 48 olunyiriri lwali lugambye, tewaliba mirembe eri ababi bw'ayogera Mukama. Tewaliba mirembe eri ababi bw'ayogera Mukama. Sentandise bwe ntyo nga ntunuulira Uganda, kubanga bwe ntunuulira Uganda nga bwe tugenda okutunuulira Abakolinso, sirabawo njawulo Uganda engeri gy'etambulamu n'ekkanisa y'Abakristaayo. Abakolinso balina ebizibu bingi ng'ekkanisa, buli kimu omuze gwonna omubi gwali mu kkanisa eno. Obutawulira, obutakola ki, bwonna bwali mu nsi eno nga beeyuzaayuza, bayomba, tebamanyi bakulu, tebamanyi biki. Kale nageza okulaba ekifaananyi kino nakiggyeeyo n'enkizza ku Uganda. Naye ndaba nga Uganda emyaka 57 tubadde n'abakulembeze 9. Bwe twafunira independence miliyoni twali 7,24. Kati tuli miliyoni 44,700 bannayuganda abali okusinziira ku sensa eyakolebwa. Miliyoni 44 kati twekubisizzaamu emirundi mingi. Naye nga tuweza ensi egaziye mu bantu, naye ng'eggwanga tukuze nga bwe twandibadde tukula. Sijja genda nnyo mu economics w'ensi, naye njagala kuzimba ekigambo
ku kigambo kya Munnayuganda. Bw'oba otudde awo w'oli, oweetunuuliranga Munnayuganda oba weetunuuliranga omuntu omulala. Njagala nate natunuulira olunyiriri luno olwasoose kubanga omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi, n'ebitundu byonna eby'omubiri newankubadde nga bingi, gwe mubiri gumu era ne Kristo bw'atyo. Naye we nabadde nsoma olunyiriri olwo, kino kye naggyeemu. Uganda bw'eri ensi emu erina amawanga mangi, newankubadde ng'amawanga mangi, ensi eri emu era ne Kristo bw'atyo. Kati bwezaako ndagenze ntunulira wano nti okuggyawo omubiri teekawo Uganda ng'osoma ekitundu kino, ojja kwesanga nga ku Kristo Pawulo yali awandiikira Abakolinso ng'agezaako okubeegatta ng'abagamba nti wadde mweraba nti muli banjawulo naye muli muntu omu. Kati awo ndwadde neebuuliza mu kiseera kino nti oba tuli Uganda ensi eri emu nga ffe bannayuganda tuli banjawulo naye tuli mu nsi emu. Badde saagala nnyo okutunuulira Buganda, badde saagala nnyo okutunuulira Abasoga, saagala kutunuulira Abanyankole, saagala kutunuulira Abanyarwanda kubanga nabo kati abamu bannayuganda. Saagala kutunuulira Bakyoli oba Balango, naye njagala kutunuulira amawanga ge tulina mu kubala tusobole okuba nga tuweza amawanga agasukka mu 52. Bonna baki bannayuganda. Tuli mu nsi yaffe wano nga twebaza nti oba olina obutuuze wano owulira nga oli mu Ngereza. Kati n'omunnayuganda Omunyarwanda ali e Uganda alina okuba ng'awulira nti muki Munnayuganda. Naye kasinga tunaatandika okubeera nga tulina thiimu eyo egamba nti tuli bannayuganda okuva kubanga oli waba amaze wano ogamba nakumala emyaka gyange 10 15 20 nfuuka Mungereza. Naye Omunyarwanda ali e Uganda naye kyawulira kyali Munnayuganda. Badde njagala nnyo tukyuse oluyimba. Oluyimba lume okuba nti nze ndi gundi, naye tuyimba oluyimba nti nze muki Munnayuganda. Abamerika bakikozesa nnyo nga beeyita Abamerika. Baava obunangi baafu naye baakola Amerika ne beefuula nti let's make America great. Nga omukulembeze aliko lwakuba yayagadde okuzza abantu okubaawulayawula, naye nga bo batwalanga ensi ey'amawanga maki amagatte. Uganda bw'eri ensi emu erina amawanga mangi, newankubadde ng'amawanga mangi, ensi eri emu era ne Kristo bw'atyo. Kati ng'avudde ku mulamu ogw'okuba nti tweyawulayawula, kati muffe bannayuganda tulinamu abo Mukama be yalonda okuba abakulembeze, abo be yalonda okuba abakozi, abamu be yalonda okuba abakozesebwa. Tulina emitendera bya njawulo, naye ffenna twebuuze kyenkoze mu myaka 5. Simanyi myaka gyo, naye weebuuze mu myaka egyo 57 bangi bayinza okuba tebannaweza myaka 57 obulamu bwaffe kubanga tebannaweza myaka 57. Naye mu myaka 57 egyo gy'otambuddeko, kiki ky'okoze okuzimba Uganda? Okuzimba Uganda eyiyo nga ggwe oba n'okuzimba Uganda ey'awamu. Ngenda n'empulirako nga ngezeeko kati ng'ebiriwo tugenda mu kulonda biki, n'owulira bye tutadde ku mikutu gino emitimbagano, ne neebuuza bw'oba ofulumya ekigambo weebuuze kizimba Uganda oba kiddaabulula Uganda. Twandibadde n'omutima ogwagala eggwanga lyaffe. Tunaaba twagala eggwanga lyaffe. Manyi waliwo obuzibu saagala gamba nti neekubidde oba nzize eno saagala kugamba naye nze jangu weetunuulire gwali wano olwaleero awuliriza ekigambo kino. Kiki ky'okoledde Uganda ng'eggwanga Uganda? Gwe kyeweekoledde nga ggwe naye n'ekizimba Uganda. Badde nsaba nti bwe tuba twogera, bwe tuba tutambula, buli kintu kyonna kye tukola kitusooka okukulembeza Uganda. Singa webeera owulira aboogera bonna abagezaako okutonyiya Uganda, gezaako okunoonya ekigambo ekikola ki ekizimba. Bwe tunaaba nga tuggyeewo
okweyawulayawula muffe ng'Abannayuganda tujja kusobola okuyimirira okuba nga tukola ki tutambulamu. Nabadde njogerako ne mukama wange omusumba gwe bampa okuba nga supervisor wange yatuyise okukyalayo ne tugenda n'atuba ku kimere naye yabadde atujumiza n'agamba nti ye yakayingira mu kanisa yasanga abantu nga bakola ki nga beeyawudde kati waba aleese enjawulo ng'agamba eti kijja kukola kubanga abantu bagambye naye yagenda okunoonyereza ng'abuuza abantu abagambye bali mameka abagambye agenda okiraba nga kyagundi oyo ayogera yaani nti gundi ate gundi naye ogenda okwesanga alina amugamba nti bagambye ng'ali muntu omu oba bali abantu bataano be batwala ekyo ekigambo nekisobola okulembesa ki omulimu gwaffe. Kati weebuuze gundi agambye gundi abakulembeze baffe bakoze ekyo singa tulaba nga tuli kitole nga tetweyawuddeemu tujja kwesanga nga tusobola okulwanyisa omulabe kubanga omulabe anaabeera azze wakati waffe ng'akola ebitasaanidde nga Bannayuganda kijja kusobola okulaba nga naye kyakola tekikola ki tekyegasa naye twesanze nti tweyawuddemu kubanga gundi agambye oli n'ayimirira n'avuma n'akola ki ne weebuuza nti okuvuma kukoze eki kunaagenda kugaziya nsi yo oba kunaagenda kutonya nsi eyo. Waliwo n'abadde ntunulira ku WhatsApp oli n'agamba nti Bannayuganda bayina Abaganda bayina enkubu ekintu kyonna kye beeyina okwebazaamu nkwe kubanga be basudde buli kimu kyonna be balyamu Uganda oba Buganda olukwe ne balemesa ebigenda mu maaso. Naye ekyo kyalibadde kiri ng'Omuganda bw'oba weebuuza ng'otunda ensi yo oba waliwo ekintu kyonna kye baleese okwogerako okikola ng'olumirirwa ensi yo gwe gy'otaddemu amaanyi go oba okikola nga ggwe ng'olumirirwa olubuto lwo. Twesanze nga obuzibu bwe tulina kitwetunuulira nga ffe nze ne famire yange kasita mbeera obulungi sifa akoze eki kuli omulala sifa na ku luguudo oba nenyambala kkala netweyubuzaamu ebintu bingi naye nga Pawulo bwe yayogera nti Uganda nga Pawulo bwe yayogera nti omubiri guli omuntu omu nkiraba nti Uganda bweri ensi emu era amawanga mangi newankubadde nga mangi ensi eri emu era ne Kristo ali omu. Uganda bwe yali etandikibwa nali ntunuulira oluyimba lwaffe olw'eggwanga nga ntunuulira ekitundu ekyokubiri nga lugamba nti O Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's call, in peace and friendship we live. Nezezaako okufuna ekintu ekyo mu Uganda. O Uganda, ensi ey'eddembe, okwagala n'okuluusanya tubikuwa ne balirwana baffe bonna lwa mulango gw'ensi yaffe mu mirembe n'omukwano n'abeerangawo nti ensi yaffe ey'eddembe neebuuza Uganda ya ddembe era mu ddembe eryo bw'oleeseewo eddembe kubanga ebisiki n'ensi tekola ki tebyaka naye kuba twesanze ng'oluusi ate ffe tuseesaamu ekintu kibadde kitono nga kyandigenze wali kiyinza okuba kino ensi kyagamba kibadde kitono naye ate twesanga nga tubiseesezaamu ne weesanga ng'ekigambo kimu oli akyogedde olwaleero naye ogenda okutuuka mu mulundi ogw'ekkumi ng'oli kyeyayogedde kikoze ki kituuse nga tuseesezaamu mu mbere Uganda ensi ey'eddembe wali eddembe okwagala n'okuloosanya nti tulina okukola bye tulina okuwa Uganda yaffe. Yayiye oluyimba lwe yagamba yalaba nti ekyetaagisa ddembe oba n'eddembe ekyokubiri okwagala munnayuganda muno mu nsi yonna gy'ali na buli kintu yonna kyakola n'ekyokulala n'agamba amaanyi go yoleba okuluusanyako okulaba ng'olwana era ng'okola okuba ng'osobola okuyimusa Uganda ng'ensi. Naye mu byonna tulina bitwalanga ki nga Kristo. Agenda okuvaayo eyo bwenti okuwumbawumba njagala ntunuulire nga ggwe munnayuganda ali wano. Wano Pawulo yawandiika yagamba Uganda bweri ensi emu erina amawanga mangi newankubadde nga amawanga mangi ensi eri emu era ne Kristo bw'atyo nti ne Kristo ali ki
ali omwo. Bannange nga bannayuganda tutudde ensi yaffe ku maapu nga tugiteekako mu maapu okumanyisa Uganda tulinamu ebirungi bingi bye tukoze ng'abajulizi baatukolera ekintu kinene nnyo olw'okwewaayo. Kale Uganda emanyikiddwa ku fonti eyo lwaki? Olw'abajulizi abeewaayo. Naye ngaffe tuwe ng'Abakristaayo kiki kye tukozeewo? Twesanze nti tuli Abakristaayo mu kanisa naye we tufuluma waliwo Abakristaayo mu kanisa ate waliwo Abakristaayo mu kutambula ate waliwo n'Obukristaayo bwaffe ku social media nga gw'osinga okukola comments zonna gw'oziweera amawulire amalungi n'amakyamu gw'ogawongerayo n'ogenda n'oseesaamu n'oyongeramu naye ne weesanga nga buli ky'oyogera mu kifo ky'okuzimba ate kikola kizimbulula. Kyagadde twabadde naga abaliko nze naye sijagandi nalina omukisa naliko ekakiri nakulirako awo nembeerako mu nsiko nensulako ebweru kati nkimanyi kye boogerako okubeera mu Luweero Triangle. Kati ne kino bwe kiri nti kiki ekigenda okuddako? Uganda egenda kufuna ekyemirembe, waliwo okuyiwa omusaayi naye abantu abasinga twogere batukola ekintu nga tetulowoozeza ku kintu ekyo. Tuteeke Uganda yaffe mu mikono gya Mukama waffe. Tunateeka Uganda mu mikono gya Mukama waffe tujja kwesanga tuyinza okukolera kintu awamu. Tojja kugamba nti Uganda waliwo ebintu bye tukola n'olowooza nti osobola okukyusa ekintu. Uganda weetuuse buli munnayuganda ali munnayuganda waliwo ebintu ebitakyasobola kukyuka. Naye tulina okuba nga tunyweza ng'oli mu paaliyamenti ng'oli mu kigo omukulembeze ali mu paaliyamenti ng'olina kiki ky'okola ng'olina obuyinza obusalawo naye ne weesanga ng'osazeewo nga ggwe ng'omuntu tosazeewo nga bannayuganda. Tulina kutandikira mu maka gaffe tutandike okusalawo nga bannayuganda. Bwe tunaayigiriza abaana baffe okusalawo nga bannayuganda bwe tunaayigiriza n'abantu abalala tujja kwesanga nga tuseesezzaamu okwegatta n'omulabe tujja kuba nga tukola ki tumulwanyisa nga naye mutuufu ekyo ky'okoze tekikoze tekisaana. Naye we twesanga nga tuvuma we twesanga nga tetwegasse twesanze nga tugenda kweyongera okukola ki okwekutulamu. Senga Abakristaayo nga tujjukira emyaka 57 tuyimirire okulaba nga Uganda tukola ki tugigatta. Tulabe nga weebuuza ettaffaali lyange eriruwa lyentadde ku Uganda. Kiyinza okuba mu bigambo, kiyinza okuba mu bantu boyogera nabo, kiyinza okuba mu kuzikiriza oluyiira, kiyinza okuba mu kuwaabula bannaffe. Kubanga oyinza okuba mu bali ku social media nga ye ayogera kubanga amanyi taliiyo naye ne yeesanga ng'ekiri e Uganda kijja kukola ki tulinayo famire zaffe nga zijja kwesanga nga zijja kufuna ki obuzibu. Mukama atubeere tusobole okuba nga buli kyogera kye tukola kizimba bannayuganda. Naye mu kyo njagala okumaliza n'olunyiriro agambye nti olunyiriro lwe nesinza okwesibwa ku Mulungu 12 ne Kristo bw'atyo. Mu bintu byaffe bye tukola biri mu Kristo. Mu kulowooza kwaffe kuli mu Kristo. Mu ntambula yaffe eri mu Kristo. Mu kwogera kwaffe nga ku Uganda kuli mu Kristo. Twebuuze nti Kristo wetuwa ekintu kyonna ky'oba okola kiteekemu ogambe naye nga Kristo teyandibadde takola bw'ati. Kristo yandibadde ye Kristo yasalawo kufiirira nsi yonna kubanga yamanya nti bw'atagenda ku musalaba ensi tegenda kubeera ng'ekoze eki. Naffe tutwale omusalaba ffe twetika omusalaba gwaffe nga Kristo tulabe nga tulwanira Uganda yaffe okulaba ng'edda ku ntikko yaliko yali etandise bulungi naye egenzeekwa. Naye ate ffe mu kwongera okutambula twesanze nga tuli mu kifo ky'okuzimba tugenda tugimenya. Tunatuusa ogimenya tujja kwesanga nga olwekitulaga yeki ekintwala Uganda yeki kijagaza Uganda nga kifuuse ekisiisisi. Naye ffe tulina oluwalo lwaffe okulaba nga tuzza Uganda ku ntikko. Mu mirimu gyaffe gye tukola, mu bigambo byaffe bye twogera, mu kwagaza bannaffe Uganda. Gezaako nnyo okwewala okuba ng'okozesa ebigambo ebissa Uganda wansi wabula ebikola ki ebigeza maaso. Totunuulira Uganda mu myaka 2, totunuulira Uganda myaka 5.
tunuulira myaka Uganda myaka 10. Obulamu bwaffe bwenna mu kutambula naffe tubeera myaka 10 oba otambudde emyaka 10 erabako ne Queen akuweereza ebbaluwa. Kati mu kyo tuba tunuulire nti omukulembeze yonna aba atuwa obuzibu buli kintu tunuulire Uganda nti mu myaka 10 kiki kye tukoze. Kubanga kati oluyinza okuba nga generation yaffe egaanye naye ng'ate generation eddako tubadde twetaaga ebanga etwala ebizibu byaffe. Kyova olaba Pawulo yawandiika abakolose babagamba nti ekkanisa ebaddewo ebadde n'emize gyayo, twagala ekkanisa eddako ebeere ekkanisa ezimba. Yawandiika kino nga musibe ng'atunuulira abakolinso nga bagenda beeyuzayuza, naye n'abagamba muli ki? Muli omuntu omu. Naffe nga bannayuganda tuli omuntu omu. Amawanga ga njawulo. Nali neebuuzaamu ne ŋŋamba singa nakulira abo akyoli nandibadde njogera lulimi ki? Nandyesanze njogera lukyoli. Waliwo ebuuzizaako ekibuuzo ekyo nti singa nakulira Rwanda nandibadde njogera lulimi ki? Nandyesanze njogera Lunyarwanda. Bwemba nakulira Kabaale nandyogedde luki? Nandibadde njogera luki? Kati embeera gye tukuliramu yeetuleese okwawulayawula. Kirungi okuba nga tumanyi gye gituva, naye tulina okuba nga ate tumanya nti tutambulira wamu. Nga Pawulo bw'agezeza nti ekigere bwe kigaana okutambula oba eriiso ligaana okulaba ate omumwa gunaalya gutya. Tulina okuba nga tukola ki? Nga tutambula nga omunnayuganda. Tunatambula nga munnayuganda tujja kwesanga ng'ensi yaffe edda ku maaso. Ngambye kye tuliko tetuli myaka 10, tetuli myaka 15, naye tutunuulira Uganda eneebeera myaka 3. Ffe tutwale luwalo lwaffe kulima lulimi lwaffe olwaleero tujja kwesanga nga bino bye tuyitamu era bizzeewo myaka emirala 30. Kale Mukama atubeere nga tutambula nga bannayuganda nga tulina okumulumirirwa ensi yaffe. Tubeereko n'akaseko mu nsi yaffe nga tugamba nti Uganda nsi waliwo oluyimba olwayimba, saagala luyimba, naye nga mukyo tulumirirwe ensi yaffe. Naye mu kumuluma ensi yaffe naffe ate tunuulire obulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Mukama waakubuuza leero nti ddala ddala otuukiridde nga gwe Omukristaayo mu ntambulayo? Oyinza okwesanga nga ekibuuzo kiyinza okuba nga kizibu okuddamu. Kyenva nkusaba nti tukakane tugende ku maviivi gaffe nga naffe twekebera ngaffe ng'Abakristaayo mu ntambula yaffe okulaba nga tutambudde nga Kristo bw'akola ki? Bw'atwagala okutambula. Mu kibuga tunaaba nga tusobola okutambula, kale ajja kuba afuga emibiri gyaffe, ajja kuba afuga emitima gyaffe, ajja kuba afuga ebigambo byaffe. Bwe tunaaba tutandika okufulumya ebigambo byaffe, ffenna tutandika okufulumya ebigambo ebirungi, tujja kwesanga ne Uganda nga nayo edda ku ntikko. Mukama atubeere tusobole okuba bannayuganda abayimirira, bannayuganda abaagala ensi yaabwe, era bannayuganda abeewaddeyo okulaba nga bafiirirwa ki? Ensi yaabwe, nga bakola ebyo ebisaanidde okukolebwa, okulaba nga baagala era nga bakuluusana olw'ekitiibwa kya Buganda. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Taata omulungi, tukwebaza olw'ekiseera ky'otuwadde kino, tukwebaza olw'ensi yaffe Uganda. Tukusaba Mukama otubeere, okuwa amaanyi n'okutuwa ekisa kyo n'okutulaga ekitiibwa kyo Mukama. Tusobole okuba nga twagala nnyaffe Uganda era tusobole okuba nga tugikolerera okulaba nga tugizza ku ntikko ku maapu ya Uganda. Ebyo tubisabe nga tuyita mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwebale nnyo.
Mwenna tuyimirire twatule enzikiza. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutuuzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo bw'alirieka yasaalibwa atumusika, yali olubuto lw'omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku ebirabo ky'ebbulaaki, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akeemaka mu bibavu, olunaku lwokusatu n'azuukiramu, n'agenda atudde ku mukono gwa ddyo gwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivayo okukomawo okusala omusango gw'abonna abafu, nzikiriza omululugufu n'ekkanisa entuufu y'abantu bonna, n'okusinzibwa kwa Katonda, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Sala yaffe eyaleero ey'olunaku. Ayi Mukama, tukwegayiridde ekisa kyo okutukulembera bulijjo omutuufu gaffe, tulyoke tunyiikire ennaku zonna mu bikolwa byonna eby'obutuukirivu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna awamu tugemesa ya Kamugeezi. Ayi Mukama, tukwegayiridde omusalo gwake n'ensuza yaffe, otutumira ekisa kyo ekingi, otugye mu kabi konna akakingi. Olwagala kw'Omwana w'Omutima, kati katweyongere okusaba nga twegayiridde. Tusabire Uganda. Katonda ayinza byonna, tukwebaza olw'okutuusa ku mwezi guno gutungulemu atujjukira ameefuga ga Uganda. Tusabira ensi yaffe Uganda. Tusabira Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne bakabaka bonna abeesigira n'omu nsi zonna. Katwongere okusibira eggwanga lyaffe Uganda nga tuyimirira mu kigambo kya Katonda mu Zaburi ey'ekkumi. Kiki ekikuyimirizza ewala ayi Katonda? Kiki ekikukwesezza mu biro eby'ennaku? Mu malala g'omubiri omwakayigganyizibwa nnyo, bakwatibwe mu nkwe ze bateesa, kubanga omubiri yeeyimiriza olw'okwegomba okw'omutima gwe, n'omukodo yeegaana era anyooma Mukama. Omubiri mu malala ag'amaaso ge ayogera nti tulivunaana. Ebirowoozo bye byonna tewali Katonda. Amakubo ge makakanyavu ennaku zonna. Emisango gyo giri waggulu nnyo gy'atayinza kugirabira. Abalabe be bonna abasooza. Ayogera mu mutima gwe ekisirisagaasagana, okutuusa emirembe gyonna siraba nnaku. Akamwa ke kajjudde okukolima n'okulimba n'okujooga. Wansi w'olulimi waliwo ekima n'okutali butuukirivu. Atuula mu mategeru ag'ebyalo. Mu bwekweko atta abatalina misango. Amaaso ge agatunuuliza ku munaku omukyama. Yeekweka mu ttogero n'empologoma mu mpuku yaayo. Yeekisa okukwata omwavu. Akwatira ddala omwavu ng'amwalulira mu kyambika kye. Akutama akootakoota. Abasajja be ab'amaanyi ne basuula abanafu. Ayogera mu mutima gwe Katonda yeerabidde. Akweka amaaso ge tagenda kukiraba. Golokoka ayi Mukama. Ayi Katonda, oyimusa omukono gwo teweerabira mwavu. Lwaki omubi okunyoomanga Katonda n'okwogera mu mutima gwe nti toli muvunaana? Bw'alaba kubanga otunuulira emitima egy'obukyayi. Okussaako omukono gwo omunafu yeewaayo gy'oli, wabanga omubeezi waabo abataliko kitaabe. Menya omukono gw'omubi. Omuntu omubi anoonyeze ddala obubi bwe okutuusa obutabusangamu. Mukama ye kabaka emirembe n'emirembe. Amawanga gasikiridde mu nsi ye. Mukama wulira abawombeefu kye bayagala. Onooteekateekanga omutima gwabwe. Onoowulizanga okutu kwo okusalira omusango abataliko kitaabwe n'abajoogebwa. Omuntu
ye w'omu nsi aleka okubeera n'ekisa. Twongere okusaba. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tusabira abafuzi, Katonda ayinza byonna afuza amawanga gonna era agalagira nga bw'oyagala. Tukwegayirira olw'ekisa kyo okutunuulira Queen Elizabeth omukulu w'eggwanga lino, Prime Minister Boris Johnson ne baminisita be bonna. Mukama w'abafuzi bonna, w'abafuzi bonna amagezi bakozesenga obuyinza bw'abakwasa olw'okuleeta emirembe mu nsi n'okumalawo okutya. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tusabira abakulu b'amadiini, Mukama tuleeta mu maaso g'ababishops, archbishops n'abaweereza bonna mu kkanisa yo mu nsi yonna. Tusabira ekkanisa yaffe eno eya St. John's e Waterloo. Tusabira abatukulembera Colonel Charles Godet, Reverend Godfrey Kasiro n'abo bonna be baweereza nabo. Tusabira ekkanisa yaffe eno ey'okusinza mu Uganda n'amakanisa gonna mu Uganda. Mukama aleka omusala gwo gwake gumalewo ekisikiza mu nsi. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tusibira gy'oli abafiiriddwa bonna. Ayi Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo nannyini kusaasira kwonna, tukwegayiridde otunuulire n'ekisa abo bonna abakaaba amasiga olw'okufiirwa ab'emifaanana ab'Oluganda. Okkirize okubakubatiza n'okubabunya bonna abali mu nnaku. Osaasire okusinga byonna bannamwandu ne bassemwandu, bamulekwa n'enfuusi zonna, era obajjuza ekisa kyo n'emirembe gyo ennaku zonna. Ebyo byonna tusabye olw'ekisa ky'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabira abalwadde. Katonda Kitaffe ayinza byonna, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu obwaffe ffenna nga bwe tukuŋŋaanye wano n'okutusobozesa okujja ne tusinkana ng'abooluganda mu nnyumba yo. Muffe mwennyini mu masekkati gaffe mulimu abalwadde era nga tetunasitula abalala bonna gy'oli Mukama. Sooka Mukama ng'obulira omukono gwo ogw'amaanyi ogutasitoowererwa okwate ku buli mulwadde yenna mu kifo kino Katonda waffe. Mu nnyumba yo wano wennyini mu kasolya kano wansi w'omukono gwo Mukama wange, ojjanjabe bonna abasitoowereddwira abakooye, abalina endwadde ezibaluddeko, abaakabeera diagonized malwaliro nti balina obulwadde, abatawaana Mukama, n'abagalwa baffe bonna gye bali bonna mu nsiira tubasitula Mukama wange. Omukono gw'okuwonya gubatuukeko gubakwateko, kubanga tekuyimpaye kino okuwonya tekukyayinza kuwonya. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tusabira ensi zonna eziri mu bizibu mu kiseera kino Mukama. Tusabira amawanga gonna agali mu butabanguko, enjala n'obwavu. Jjukira Syria ne Israel. Tusabira abo bonna abanoonyi b'obubudamu. Abatalina maka, abali homeless n'abasibe mu makomera. Tusabira abo abali mu kunyolwa mu myoyo ne mu mibiri ne mu ngeri zonna ezitawaanya obulamu, naddala abo abali mu malwaliro. Tusabira bonna Mukama wange abatawaana n'amabanja. Tusabira bonna abagobererwako emirimu gyabwe Mukama bafunire emirimu emirala. Tusabira bonna abanyigiriziddwa buno obulamu n'ebyonna okuseera bye tuyitamu kaakati ebya COVID, ne bonna Mukama wange abali affected n'obulwadde buno. Ayi Katonda, saba ogolera omukono gwo abantu bo bonna obanunule mu kubonaabona kwabwe, mu bulumi bwabwe ne mu bwerala ekibugo bwabwe. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Tusitula gy'oli abaana n'amaka. Tusabira abaana bonna mu nsi zonna, Mukama Katonda obalage ekisa n'okutegeera n'okussaamu bakadde baabwe n'abo abaabalabirira ekitiibwa. Yongera okuleeta empisa mu baana bonna mu mawanga gonna, n'emikisa n'okutegeera Ayi Mukama gibeere ku baana bonna mu nsi zonna.
Bibira tubisabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabira abaatuvaako, Ayi Katonda w'emiyejo abantu bonna, tukutendereza nga tukulimiza erinnya ly'ettukuvu olw'abaweereza abo bonna abaamaliriza olugendo lwabwe mu nsi muno, abaatuvaako mu mwezi guno gwa bitungotungo October, abamu ku bo be bano Mukama betusula gy'oli. Tujjukira Maama Felicita Naziwa Ssentamu, Betty Nabunya, William Kyeswa, Jesse Sokisa, Nabila Nafu Katonsange, Kiran Tatenda Musekiwa, Omwami Kapiteeni Nkulunzize, Mwami Kapuleeni Nkulunzize, Evelina Kato Nandawula Mulwa, Theo Duncan Kibaya, Maama Florence Nayiga Kabala, Sewafa Isaac Patrick Matovu, Maama Naomi Wandinga, Rogers James George Semandiko, Afrey Alexander Kibebulaya Kabito Mulira, Christopher James Kiwanuka, Omulangira Charles Mugenyi, Maama Rebecca Sebunya, Christine Musala, Paulo Kenya Sebuya, n'abalala Mukama bangi be tutaba tutemanya naye ng'ate ggwe bonna obamanyi. Tukwegayirirwa olw'okutujjula n'okukkiriza kwabwe, onyweze essubi mu bulamu bwaffe wamu nabo. Naffe bwe tutyo tusangibwe nga tusaanye okugabana ku busika obw'abatukuvu bonna. Ayi Mukama, owulira okusaba kwaffe, ffenna tusiriikirire tuweeyo ebyetaago byaffe n'okwebaza kwaffe eri Mukama. Mukama, twebaza olw'okutukomyamu nate mu maaso go era mu nnyumba ye. Era tusaba nti nga bw'otukwatirwa ekisa n'okkiriza tubeere nga tukyali balamu, nga tukyakusiza, nga tukyakutendereza. Ekisa ekyo kyennyini kitusakane nga tuli balamu, kinywerere ku bulamu bwaffe, kitukulembere nga tuddayo, kitukuume, era tubeere tusisinkane nate mu bbanga eritali lyewala. N'obulungi bwa n'ekisa kyo bibeere naffe na kusanyusa obulamu bwaffe. Amen. Katuyimbe oluyimba olwokuna nga tuwayiriramu. Oluyimba olwokuna ye nnamba 225 mu Electrasi. Tuyimbe oluyimba olwokuna.
tusabe. Ayi Katonda ayinza byonna, omuntu ebirowoozo byonna eby'amagezi n'ebirungi. Tukwegayiridde okuma omuliro gw'omu mitima gy'abantu bo, okwagala emirembe n'amazima. Oluŋŋamye mu magezi go amatukuvu bonna abafuga era abateesa okuleeta emirembe mu nsi. Obwakabaka bw'obugazi bugazizibwe obutebenkevu okutuusa ensi yonna lw'erijjuzibwa okwagala kwo. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Kati katuyite omujuliza w'Abakristaayo. N'alinnya abalangira n'abambejja, Abakristaayo mwenna abaami n'abakyala abakuŋŋaanidde wano ku butale n'abangi abali ku mutimbagano gwa Zoom abali mu kusaba kuno. Mbaaniriza nnyo okusinza okwaleero era neebaza Mukama olw'ekisa ky'akiraze okutusobozesa okutuuka ku lunaku luno. Nsaasirawo bonna abafiiriddwa mu mwezi oguwedde n'abalwadde n'abalwaziza. Mukama abakumire. Batuusaako obubaka obw'okwetonda okuva eri High Commissioner His Excellency Julius Peter Ponto ataasobodde kubeera naffe olwaleero olw'embeera ya COVID-19. Tubeetondera olw'okukeerewa okutandika kw'okusinza. Twasobodde kukwata ssaawa yaffe ya bulijjo ey'essaawa 9. Mutusoliwe nnyo baserode bannyabo naye olw'obuzibu tekinologiya asuubira mu maaso kijja kutereera. Neebaza abaweereza bonna abategese okusinza kuno abatukulembedde mu kusaba, Mwami Alex Mutyama olw'ekigambo ekirungi, ab'ebyuma, kwaya n'omunanga. Tweyanzizza nnyo, tweyanziike. Ebirabo ebyaweebwayo okusinza okwagwa okwa Septemba, ebirabo byali £22 ne pence 10. Obweyamo £75 ne pence 67. Okwebaza £4. Omugatte £7.67 ne pence 7. Mwebalire ddala bassebo ne bannyabo. Era mbajjukiza okukozesa standing order bweba musobola ng'engeri y'okuwaayo obweyamo mu biseera bino nga mwasobola okujja wano ebutale okusaba okusalira wamu. Bank details zisangibwa ku website y'okusinza mu Uganda. Account name Barclays Bank eri okusinza mu Uganda. Account number 200954. Sort code 206788. Okusobola okutuukirira omuwandiisi waffe mukyala Doreen Muwanga okuwa bank details. Ebinaabaawo okusaba okuddako kujja kubaawo nga mu Novemba, nga okusaba kuno tujja kuba tujjukirira abaatugendako. Tusuubira nti okusaba okulibeera wano era mu kkanisa ebutale era bwe tukozesa n'Zoom naye nga tukubira amateeka agatuweebwa gavumenti w'ekyo. Bakubiriza ne bamufunye message ebayita okwewandiisa balemujje musabe. Tulabye nti Sande 2 ezisembyeyo namba tewera batuyinza abantu 50 naye ndowooza abangi bakyalina okutya, naye kuba toli mutuluba eri abo abali highly vulnerable, mujje twegatte mu kusaba tuddemu amaanyi tuleme kuleka cloud nga okutya okutukiiza okujja mu kkanisa. Sande eyo eya Novemba nga tubeera n'omwogezi ow'enjawulo ku nsonga ya repatriation insurance. Omukyala Pauline Najjuma ajja kwogera gye tuli wano
ku repatriation insurance. Ebyokufiirwa n'okuzaayo abantu n'ebyokuziika message nungi bakubiriza muje muwulirize. Kino kirango World Remit bagaffe abakola ku okuweereza ssente e Uganda balina essanyu bategeeza n'okubajjukiza nti bakyakola nammwe okuweereza ssente e Uganda essaawa yonna w'osiibidde ng'okozesa essimu oba kompyuta. Bakasitoma abapya babateereddewo emyaniriza nga tebabaggyako service fee ku mirundi 3 egisooka okuweereza ssente. Bw'oba nga oli mupya kozesa World Remit, kozesa code 33. So bw'ona ogenda ku World Remit online, code eyo gyekiraba osobola okukozesa ofa eyo gye balina. Nga maliriza, wabawo abalina birthdays mu October mwezi guno, waliwo omutwalo obutalo ancuwa eka eri abantu abalina birthdays bagezaba okukuba bakulu bajje tusabire aba birthdays aba October tubayimbire wadde tebaliiwo tunamaliriza ekyo era tuyimbire tuyimbe oluyimba lw'eggwanga katujjukira ameefuga. Mwebale nnyo okuwuliriza basebo ne bannyabo obulungi tulabagane gali mu Novemba. Mukama Katonda bwe yakola Kulunesi n'okukiza kwayo n'abaana bo abaasalibwa omwezi guno gwa October ng'okungasseko ne mutabani wange tube tubakwebaliza nnyo Mukama n'omuweerezaawo Maria. Mukama bonna bangi tetusobodde kubamenya amanya naye era omanyi buli omu gy'ali. Tukwebaza ku lw'omwezi guno kubanga lwasalawo bangi bamusi y'abalamu. Era tusaba kubabeererebwa mukisa, gubabeererebwa kutya Katonda kwongera kukwagala, gubabeererebwa mwanguzi, gubabeererebwa byonna Mukama bye basaba. Abatalina mirimu bafuna emirimu, abanoonya olusaalo bazaale abaana, abanoonya ennyumba w'okubeera, buli kyonna Mukama ekibadde kibabulako kibagaddeko mu mwezi guno bamanyire ddala nti mwezi gwa mukisa. Era nga tumanyi Katonda akomulungi nti ekisa kibatusikateeka balamu nga bwe bali kigenda kubongerayo ekyawandiikibwa kituukirire mu Zabbuli 9 gy'olwokuba bamanyi erinnya lyo onoobakussa obulamu. Bawangaaze nnyo naye okusinga bateeka omwoyo w'okutya Katonda n'okwagala bakwagalira n'emitima gyabwe gyonna bakuweereze bakusinze bakugulumize mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe bwekityo tubasabidde. Amen. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeera kwonna gitukuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe mu kumanya n'okwagala Katonda Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu otubeereko ffe ffenna tuleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Amen. Kati tuyimbe oluyimba lwaffe olusembayo oluyimba olwokutaano.